Agaleero katutandike ne Susan Makula ono nno avuddeyo munnange n'abeera ng'ate abaako by'ayogera ku Pastor Aloysius Bugingo agambye nti bangi mumuwalana bangi mumuvuma naye ani atayagala kuba nti no munnange awaanibwa omwami nga Pastor Aloysius Bugingo ono nno era avuddeyo n'abaako by'ayogera n'alyoka agamba nti abasinga ku social media mikwano gye kubanga baba balina kibamwetaagako katubeere nga tukuwa akatambike. Tumanyi tukyone wenjiri is a different person. Waba kutuuti era atera okugamba singa ayogera tumanyi byayogera. Obuuza muntu kubanga aliwo lwatabukamu. Ojja kubuuza ye muntu bye yamugamba ayogere kino. Then ask him. Naye off the pulpit is so humble. He's so kind, he's so loving. In fact, I know that sense of humor. He jokes, he's playful. Not just in the wife, but Nabakozile. He has that sense of humor, he's playful, he loves people, he loves children, and of course he loves me. Who doesn't know that? Atachimani, Uganda, and I think even the president knows that man loves me. Now with this day, there was this difference in Amulugi. Boyanda Babwa, someone told me that first of Jibo Club Megerida. But I saw it, the thing, the movie, he looked at me, and I said, oh my God, lady. Just go for a near way, but he doesn't know. He didn't want to give me that, not because they love me, because they want to get good. Others, because they think, when we're now in a we can get some favors here and there. I don't know if it's but so those are some of the challenges. Program life, but when you marry people, a man like Pastor. Bafuuti soja nno batabuse nsonga ki nsonga za kuba nti no munnange mutabani oba omwana wa chairman Nyanzi yasisinkanye president w'eggwanga ly'e Uganda president Yoweri Kaguta Museveni jjukira omwana ono ye guild president kaakati yasisinkanyeko ku president Museveni ondabidde abannuupo bafuuti soja bavuddeyo ne babeera ng'ate bamusabula ate tebamusabudde yekka wabula ne kitaawe chairman Nyanzi bagambye kitegeeza mukutuwuddisa nti muli mu struggle akumbe sibye mulimu katukuwa katambi kano akavubuka kasobodde ne Museveni mu kifaananyi mpulidde mbu katabani ka chairman Nyanzi baakatukwata kitaawo wano baakamukwata n'atunyumiza nga bwe bamukubye emiggo baani aba odalingo okukuba kitaawo emiggo si Museveni oyo gw'osobodde naye okuggyako nga mwali mutulimba bulimi nga mwali mukatemba wamu kere twagala bya muzannyo tetulina gwe tuleka tetwagala katemba wano kavubuka baakakawa obukulembeze nga babukawa lwakuba bamanyisa alina oluganda ku mukulembeze kyova olaba mubirekera awo ebyo mu nnonda gundi alina oluganda ku gundi nnonda gundi alina oluganda ku gundi abantu mubalabe busobozi bwabwe kiki kye bakontributinga ku ggwanga lyabwe ate naddala mmwe abeeyita abaasoma mmwe abayita abaasoma muyina abani excitement olw'okuba mwogera oluzungu mugenda ne mwekweka mu luzungu ne mulowooza nti mutegeera ki olw'okuba mwogera oluzungu naye teriiyo ekisiranyiza eggwanga kitandikirawo mu education system baba programmingirawo ne bajja nga bakuvuga obwongo ng'abasomyeko bonna abasinga obungi nga batebategeera kiki kye mulya mmere nga bwe gabawo ku ssomero bwe mubatyamya nze sibitegeera akavubuka kasobodde na Museveni mu kifaananyi omutemu ng'atugumbudde n'abantu be kamanyiddeko ddala ndi ddala gye tufuna abatugumbudde bakuwadde ssente mmeka nze tosobola kuŋŋamba nti obadde bubi kitaawo alina ssente Nyanzi ssente weegiri tosobola kuŋŋamba nti obadde bubi nnyo ekyo tosobola kiŋŋamba akavubuka kali wali eriseboko kasobodde n'omutemu golooza tunaakuleka tetulina gwe tuleka bino bya ggwanga Uganda temutubuulira oba ani akuzaala oba ani akuzaala ezzambi lyonna ly'okoze okulya mu struggle olukwe tukuyisaamu nga tuyisaamu abaabalala tewali katemba wano bino si bya muzannyo
omusajja bakakwata kitaawo ku oda z'oyo omusajja gw'otutte naye ne bakuba kitaawo emiggo nga bwe yatunyumirizza mpozi nga yali atulimba nga yajja n'agamba nze nabadde nnyimba naye bw'aba teyabigamba ebyo oyimirira otya n'omutemu afaanaganako bwange batugumudde abaana b'abantu nga mwenna mulaba nga mulaba ebituukawo twagala ggwanga lyaffe kukyuka kiki kye mwagala kati gwe kikyoyagala obululu okubujjudde nze mwantama nkubuulira ava ku mugendo yenna yantama kabeere muganda wange temutusumbuwa osobodde n'omutemu muli ku gundi emu. Bwe tugendako ewa Calvin Kayanja atabukidde ba Foot Soldier amunange abali mu kusabula omwana wa chairman Nyanzi katubeere nga tubikuwa nkuba nnuuka temuleeta obutategeera bwammwe ku mwana ono isiisibo kyamagezi okuwa omukulembeze yenna ekitiibwa naddala omukulembeze alimu ensa tewaliiwo buzibu bwonna yuti pulezidenti kusisinkana pulezidenti wa ggwanga temulowooza nti buli omu tategeeranga mmwe ono omwana pulezidenti Museveni eyamuweerera alina okuwa respekiti omuntu agaggawaza famire yaabwe emirembe gyonna egy'aboobote egy'abaamiini gy'abaleka baavu era tayinza kukugamba nti alina jjajjaawe eyaliko mu gavumenti endala eyali asula mu maaso okuleka kitaawe ne bataata b'abato amayumba n'obugagga bwe bakoledde mu gavumenti si buli omu yenna nti musibu omwana pulezidenti Museveni gwaweeredde okutuuka nga ne kitaawe kyonna buli kimu kyali ye pulezidenti Museveni ogamba otya nti ajja kuboyikootinga meeting ne pulezidenti Museveni. This is a very genuine youth. It's a very genuine youth. Era mwenna abajeeri abakuba fokofoko abanuku munaatera otandika okuvuma omwana talina pulogulemu yenna era omwana yalina okukulaga ekituufu ekiri mu nju ata wanuuku omwana wa Museveni tabyotegeere saabakunzi wa nuuku yalema n'okukunga omwana we okuwagira ekibiina kya famire yaabwe ne mudda Kayanja ne muvuma towagidde baganda banno olaba n'omwana yennyini ow'omunju agamba nti bano bayaaye nze ndaba mu pulezidenti Museveni omulamwa kati nze ali ebbali eno serwajja okwota. So my brother Sentamu, I congratulate you. Muzeeyi ebisawo byakuwadde bw'oba osobola okuntuulirayo kantu siri bulungi naye nga kya buntu kiri sivo ekyokubiri kya magezi kya mazima obutalimbalimba abantu beating around the bush naye ng'ate omusajja abakoledde abayambi abagaggawaza teriyo nsuubize mugenda kusanga mu famire yakyangulanyi you've made wealth here teriyo gwe mulwanirira n'abaana bamwe pulezidenti Museveni yabasomesa. Toskwebinga likinga atereka obubaka bwawe mu comment section. Omuwala gw'oli mu kulaba awo munanga amawulire gannaku eyakyaziddwa ku channel ya SB4 amunange n'abeera ng'ate anyumya emboozi ye ekwasa ennaku. Ono ne yategeezezza nti buli muvubuka oba buli musajja agwaganza oba gwe yeebaka naye amunange afa. Mukama waba amuyambye n'atafa agwa ddalu katubeere nga tumukuwa buli akwanako buli ankwana naŋŋamba nti anjagala nti ne tutandika okubeera mu laavu ne tubeera mu laavu ngenda owulira nti omuntu ono afa nga mumaze kwegatta mu nsonga z'omukwano nga tumaze kwegatta era wamala okufa so kyennyini kyekijja ne kiŋŋamba kijja kinneewaanirako nga kyekiŋŋamba balinga ameka abakafa kuba naakafuna abasajja ababiri baakagwa eddalu naye omu baamutambulira ewaabwe n'awona omulala byagaana yalwalira ddala nakati mulalu yaliridda ali waabwe eyo nsambya tugende mpola mpola nga omaze okunoba owooli gwewaddakawo okufuna nga mmaze okunoba owooli we naddako okufuna yali waawo namuŋŋoona we nali nkolera kawoteeri we namufuna nembeera naye nenfuna olubuto we nafuna olubuto lwali luli myezi ng'ebiri
n'agwa eddalu kuba yali wa booda kati ku booda kwe yali avugira aliwo ku stage kwe yali avugira nga kuliko baganda be bangi kati nze ne bankubira bukubizi simu baganda be ne baŋŋamba okimanyi brother waffe yagudde eddalu naye nga tebannaba kuŋŋamba nti yagudde eddalu kibi kyennyini kyajja ne kiŋŋamba gwe naggamba gw'olina okubeera mukazi wange sikwagala kubeera ku musajja yenna sikwagala obeere ludda wanjagala obeera awo nga gwe mukazi wange nakukozesa nga wenjagala kati wandaze nti ofunye omusajja n'ofuna omusajja naye goloozi onaabeera naye kati namusudde eddalu kandabe kyogenda nga tonnafuna ono kiri kyajjanga nekikukozesa kyajjanga nekinkozesa kyatandika 2 awo 2 awo omaze okwawukana kuba naveewo oli omusajja 2019 mu Desemba nzija nsoma e Kampala kati awo 2 wonna we kyatandikira okunkozesa n'ofuna ono owa booda nenfuna oyo owa booda n'agwa eddalu we yagwa eddalu nagenda ogenda okukubira kuba yali yampa ennamba ya maama we ey'essimu nga newaabwe yantwalayo nga mmanyiiyo nagenda ogenda okubira abe waye bonna nga baŋŋamba omusajja yagudde eddalu ne bamujanjaba naawona ne bamutwala ebutabika ne bakola buli kimu ekisoboka n'atereeramu era kati waali awe namuŋoona avuga booda yatereeramu naye era alimu akasooti era katonotono yategeera bawe bategeera nti obuzibu bwaba kugwe abeewaabwe tebaategeera naye kyo kiri kyennyini kyekyajja ne kiŋŋamba anti kati bwe yagwa eddalu n'omukyawa mwekyawa twekyawa sebu lwaki bifongera omanyi twekyawa kubanga ye we yagwa eddalu n'avaako n'aviirako ddala netubeera nga tekikyasobola kubeera ffenna ate we yatereera nga sikyasobola kuddamu kubeera naye eyo bwe tuvaayo vidiyo eno sooka obeere ng'ogimpeera like ate teweerabira okuba nti no olekawo bubaka bwawo mu comment section n'okusubscribinga ku YouTube channel eno. Omukyala gw'oli mu kulaba awo munnange yalabikira mu katambi ng'asitudde omwana ng'alina n'akaso ng'ayagala kuba nti nate atuusa obulabe ku mwami okitegeera. Kaakati noono avuddeyo n'abaako byayogera lwaki ekyo kyali bwe kityo. Abakulu ababulira manyi Nakasenge Mariam abasinga bamanyi nga Mimi. Gwe ndaba mu kavidiyo kali ku Twitter nga oyagala okutema omuntu ekiso. Yesebo yenze oyo tata w'omwana wange. Kiki ekyaleeta embeera eyo? Omwami oyo yali ankubye era yajjanga ankuba kati Polo yali ankubye era yali ajja gyendi ayagala kuddamu kunkuba nemukwatira ekyamba ekyo kyolaba. Kyenjala omanya kiki ekinene nnyo nti kati otema omuntu? Omanyi otuuka akaseera ne weekyawa era njagala kugamba bakyala bannange bonna abali eyo omwami yenna waatandikanga okukuba mukazi munnange tambula omuviire kubanga ayinza okutuuka akaseera n'akukuba nnyo n'akukuba ne utuuka ne weekyawa. Kati nze nali ntuuse mu stage nga mpulira n'ekyaye omuntu yenna w'olabanga wali omugambye eki oba yali ki ekyaliwali ekiso sinakitegeera munange nali musabye nti njagala era genda waka we yaŋŋaana ne mugamba wandinzikiriza ne ŋŋenda ne mbeera nga akwata akasawo ne mugamba nzikiriza ŋŋende awo olwamala n'atabuka yasooka kuntunuulira bw'ati olwamala n'aŋŋamba gezaako bugezi osalaawo ogenda kundaba ekinvaamu bw'ati bwe yaŋŋamba nedda nesigala nga nfukamidde ne mugamba munnange twakafiirwa omukadde tulina miitingi ewaka mu kyalo n'aŋŋamba nkugambye tolina gy'olaga awo n'asituka n'agenda mu kisenge n'afuna omusiki n'akomawo bupya n'alwana omwami oyo yali so violent alaga nze ndi mubi ye yakatadde ate munayinza esikalina kubanga kyekyo nga nyina omwana kubanga nali musitudde nga we yakanta olwedde yali ansibidde eri mu kisenge yankolanga nnyo house arrest ezo ogwo si gwe mulundi ogwasooka. Kati yamala okunkuba bw'ati nenvaayo bwe nti mu kisenge kubanga yankubira eyoopye mwennyini yakakwata kubanga yaŋŋamba ye alina following ennene n'aŋŋamba
nkumanyi ojja kwagala okweteekateekayo naye nze nina following nene kati kankakwate nkateekeyo ojja kulaba era abadde akateresa ebbanga nga nsanseereza koolo olunaku yali ankubye era yanzigalira mu nnyumba yakolanga nnyo ebintu ebyo bya house arrest yanzigaliranga nnyo mu nnyumba n'akusiba mu nnyumba n'agamba leero tolina gy'ogenda ate era munnange newe nagendanga era ku dduuka ng'era mbalira obudde n'angamba kati ogenze essaawa 3:15 bwe ziwera essaawa 3:20 njagala ng'okomyewo era bwe nakomangawo nga ziyiseeko kwabiriza mpadde omwami oyo yankubanga emiggo era bwe mba muwaayiriza njagala ave yagambe nti muwaayiriza kubanga yankubanga emiggo ne baneiba be nalina baali bakimanyi kubanga lyali ddene nabeera naye emyaka gyali 5 naye gyonna gyali gyambirigo yajjanga nkuba era nalopa mu bitongole ebisinga ebimu. Abawagizi munnange bavuddeyo ne babeera ng'ate bateeka amakona ku nninga nga bamugamba twagala otukyalize alien skin oba kiki mubaza bannange mbu baagala abeere ng'ate akyaza alien skin amubuuza ebibuuzo nga waabuuza abalala ate baagala munnange nga mu interview eyo abakomanda Mudogo n'abalala munnange alien skin babeera nabo mbu nga weebali nga makona wagenda maaso n'okuba nti nate interviewinga alien skin katukuwa katandika mukulu makona maximum respect siima nnyo kyokola nokyaza baserebu n'obakubaza intro ziri enkambwe n'obaswaza paka kasembeddeyo ddala ensi n'ekuba enduulu era nsiima bitunyumira naye mbadde nsaba mukulu makona okyaleko kufangoni ng'eggaali yonna etuddaawo otuuze kimenke wakati awo alien skin badman olyoka omuswaze wamma tukulabe program enyume ng'eggaali yonna eri awo oli mu fangoni mu geeti olyoka oswaze byoswaza abalala nga bw'obaswaza taata internet esirise nnyo njagala tufune ku ssanyu internet etamukemuko please genda ku fangoni oswaze kuba gw'oswaza makona bambi nkwegayidde mukama wange makona kitukolere kinkolere nganze muganda wo makona penge yegasse munnange ku bannayuganda abavuddeyo okuvumirira ekikolwa ky'okuba nti no munnange waliwo ekibinja ekimu ekivuma abaana ba Bebekul naddala Alpha Sali kaakati no penge avuddeyo nalyoka agamba abakola kino amusaanidde okuba nti nate mukikomya kubanga si kirungi avuma omwana wa Zuena kirekeraawo naddala ng'omuvuma ku ngeri gy'alabikamu bambi namulabye bambi Zuena ng'awotose nti bavuma Arafa tebavuma omwana waawo omwana we bamuvuma eriiso bale tebavuma nnyo omwana wa Zuena bambi liiso omukyalo oyo desiti mwandibadde panki ezitwalamu ye mbadde mbasaba omuntu yenna ng'olina obugugumbo n'omuntu omukulu fayiti gitwalira omuntu omukulu togitwalira ate omwana so Zuena namulabye nga talina nakunnyonnyola bambi operation Zuena talina nakunnyonnyola operation za mwana wo kiringa bana bavuma Solomon oba bavuma omuntu kiringa okuvuma owange oba omwana w'omuntu yenna tekibeera fair so Zuena nategedde embeera gy'oyitamu kibi nnyo nti abaana bavuma abantu bavuma omwana wo naye tukivumirira wano ku Lucifer Nation nti omuntu waba alina obuzibu naawe oba Bebekulu abutwale nga ye abangange ng'omuntu omukulu bave ku baana beesonyiwa abaana ate teyali choice ya Alpha kuzaalibwa mmwe singa oli abatabaagala era teyali choice yaba Kampala Solomon okubeera nga bazaalibwa Bobi Wine teyali choice yaba Maluko kuzaalibwa Penge teyali choice ya mwana wo okubeera nga gwe muzaala so omuntu yenna ng'alina obuzibu naawe mba nsaba nze nganze nsiiba nkikatiriza olutalo lutwalira omuzadde so nalabye Zuena bambi awo ku mazaalibwa ge ng'awotose ng'agezaako okunnyonnyola operation z'omwana nga kimuluma ng'omuzadde ate ng'olaba bano abaana nabo ono omwana Alpha just mwana wa teyali choice ye kuzaalibwabo so kibi nnyo Zuena kibi nnyo ddala basajja mivule munnange naye atabukidde Lord Mayor buli omu amutabukira Lord Mayor laika atakyalina mikwano olw'okuba nti no Lord Mayor yavaayo naloka agamba nti amataba munnange ng'aganenyeza mu Kiggundu mbu munnange yaleese embeera eyo bangi bazze bamusabula akosa n'okumugamba nti abajjeko katemba bagamba ani bagamba Lord Mayor katukuwe akatambi kano Mayor ye n'akozesa kunenya ha mu Kiggundu bamusibe y'amataba gali everywhere baga highlighting ebitundu mwe gali si yona ha mu Kiggundu si yazimbayo
ndowooza okunenya kugaanyi otegera ate amataba gabaddewo nga Hamu tanaba kuzimba ebyo byazimba era amataba nga weegali ndowooza kati kanyambe buyambi neme kunenya nti oba KCCA oba gavumenti kambabuulire kiina okukolebwa. Number 1, emyala gye tulina gisobola okutweyimirira to a certain degree mu kukendeeza ku mataba ago, naye tewali nteekateeka eziiza bisaanika okusuulibwamu mu mawanga agakulaakulanye. Mbaddeko Germany, mu America, Austria, Belgium, Italy n'awalala ne Canada neyenda ku 9. Sirina we nalaba mwala gutwala mazzi nga tebagubisse nga teguli covered. Ekyo kikemo kyennyini omuntu ebisasiro naddala mu ffa amawanga gakyakula talina gyabitwala bw'ogattako n'obwavu alowoozaamu siringi 5 okubiwa omuntu agenda amutwalira ekisawo ky'ebisasiro asuula busuusi wali mu mwala kubanga si mubikkeko. Otegera nga tutebana kwogera okugogola tuteeka okugogola bye tugogola bye bigenda okuddamu tusooke tugogole naye nga tulina pulaani B nga tetunabana kulowooza kukigaziya oba okusima n'emirala gino egiriwo gisobola okutweyimirira mu kaseera kano okendeeza ku mataba tugigogole naye tugibikke tuteko gibikka abantu baleme kukemebwa kusuula mu bisaaniiko. Otegera olwokatandika nalabe emijjange enkuba etonnya onalete kutya otegera n'agisuulamu tuleme kkema abantu emyalo tegituka kubeera bwe gityo nga miggule gyasenye giti. Ekyokubiri, abakulembeze mu KCCA musobolera ddala okulongoosa emyalo egyo nga gavumenti tebawadde nawadde n'ekikumi mugenda kikola mutya? Mutuukirire amakampuni, mutuukirire zi banks, mutuukirire bamusiga nsimbi abajjudde mu Kampala, mubagambe nti mutukwatireko twagala kugogola myala kubanga Hamu Kiggundu yakiraga bwe bakuba enduulu amataba lwakuba Hamu yakoze bw'ati yataddewo ebizimbe bye n'akwata obutitimbe bwa ssente n'akwata abasajja ne bagogola emyala oba mwali mwezi mulamba nga bagogola. Ku luno olwaleero tewali muntu yenna mu katale mu Owino yakubya emiranga nti amataba baagalabyeko. Abadde bakuba emiranga babadde balukwago abatula mu SC mu KCCA buildings bebadde ate baleekaanye. Abo mu katale tegyaleekaanye kubanga yagigogola ebisasiro byonna ne biggwamu amazzi gadduka sipiidi ne gagenda. Kale kanyumide lugezi ekiyinza kubanga kizimbe kya Hamu ekimu kisinda kiyiriddeko amataba mu Kampala yonna ndabyeko wano sipoti nkaga munaana webaleeyo nkugambye n'ekyanja mayiro 7 okuva wa Hamu gatutte babodaboda 2 ate ekyambogo bw'abanga alina ensobe yali akoze mu buweereza bwe n'okubeera omugagga nga kikuyisa bubi kubanga lukwago nkwagala nze nkulonda oli mwannyinaze naye lukwago oli mukopi ate lukwago olina enkwe ate lukwago toyagaliza lukwago talina muntu gwe yasasidde kkubamba abantu babadde bakutya bulijjo lukwago njagala nkuddukize tinokugenda omuyaga gwa Nuupu twakulonda nga tukulinamu essuubi twaleka Nadiira gwe bali batugambye okulonda owa Nuupu amuli atiikinga ne tulonda ggwe lukwago okimanyi nti obalete kuyangana bipande lukwago okimanyi nti n'omu abantu bazze balabirira nti obayize nakuumira akaluuko nakuumira akaluuko eruwa ensi yonna ekimanyi nakakuuma bava baye nti gye nga bakulangirira ekkololo nalwo nga bakulangirira owoteguli ekyo kyonna kyavanga kuki kyavanga ku bigambo bye wayogeranga ebyamagezi naye okulaga nti oli mukulembeze mulungi oweddemu enta lukwago osse
nze ensobola okwagala ejja kujja mwami nazesse ose muntegeera bwekise walingooliza ninga ekyo ekyakulonzanga tewakuwanga ssente twakulwaniriranga nga bakuwadde wadde ekinawe eddiki eri mukodonga egundi kuba otegidde ovaako ekikumi nkwaga ovaako byebya byankwawa byokka ekyo ekimanyi kusaba byebya byankwawa n'ebyeno ewa muntu wawansi n'osula gyebisudde ebifo ovaako n'ekkumu enjiri ku mutwe olina kyovaako bukwavu kaakati ezze ku mwana omuto haamu oba otegedde kubanga basooka n'olya nti agenda kwesindako haamu si munna byabufuzi bwete tambudde obadde mulabi mulungi olekwekumira ku newspack channel soko subscribinga ku youtube channel yaffe ate oleka obubaka bwawo mu comment section kyolina okukola kimu mukwano we kumira ku mukutu guno atujja kubeera nga tutukuleetera amawulire amalala ge tunaaba atufunyeewo beera bulungi weraba